Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbalage entebe eyo nga bw'ogiraba, yiyo ntebe. Ogiraba bulungi nnyo, naye ntebe ate osobola ogikyusa n'ogifuulamu ekitanda. Njagadde ngibalage naddala mu abali ewafunda, tugeze muli mu luumu emu oba nga muli mu luumu bbiri ate ng'olina abaana abawerako, nga toyagala okubeera n'entebe mu nnyumba, kati osobola okufuna entebe ng'eyo ebeera ejja kukolera bulungi nnyo. Emisana ogifuula ntebe ate ekiro n'ogifuula ekitanda. Yeekola bulungi nnyo era baagikola nga ntebe ate osobola ogifuula ekitanda. Okitegeera? Mugenda kuba mukiraba, njagadde ngibalage. Mbitegeera bulungi nnyo, osobola okubeera ng'oli mu luumu emu naye nga toyagala okubeera n'entebe, oba mu luumu bbiri. Abasinga mugula ebyo ebitebe ebibeera ebinene, ng'oli mu luumu bbiri ate n'oba n'agatebe nga ganene nga tegakuyamba, nga wegamba n'oba ofunye omugenyi ojja kulaba nga amwesizzaamu amaaso okumusuza mu ntebe. Kati funa entebe eyo bagiyita ntebe ate ludda n'ogiyita obuliri. Okitegeera? Bwe batyo we baagikola yo, baagikola ng'erudda kitanda ate erudda efuuka entebe. Mukitegeera? Kati nga bw'ogiraba bulungi nnyo, ndowooza ogiraba eri mu ddiiro eteredde bulungi nnyo. Tugeze budde bwa misana, kati ekawungeezi oyagala abantu bo ofunye omugenyi tolina kugenda mwebasa, oyagala asule mu ntebe just omenya bumenya nga bw'olaba, ogimenya n'omala n'ogita n'egwa wansi bulungi. Ndowooza ogiraba. N'omutto oguddako nagwo era ogwesigamako nagwo era ogukwatako nga bw'olaba, just ogukwatako bukwasi. Kitegeera? Bw'otyo ogukwatako n'ogusindika mu maaso n'omala n'oguta n'egwebakawo bulungi. Kiikyo kifuuse ekitanda. Ndowooza okiraba. Kitanda n'omufaliso kweguli. Mukitegeera? Waawo ng'otandika kwebaka n'okkuba ng'okubira ddala. Mukitegeera? Ate ekirala nina ne kapiro, just okwata sayidi ya, ndowooza ogiraba, okasindika waggulu nga bw'okata n'oteeka w'oyagala omutwe gubeere. Erina kapiro kaayo keeko k'olaba. Kwegamba yo ntebe baagikola nga tosobola ogifuula ekitanda. Bulungi nnyo, ndowooza okiraba bulungi. Weebaka bulungi nnyo, omugenyi yeebaka bulungi nnyo. Okitegeera? Kwegamba n'okkuba osobola okwekubira. Kuba waawo wateredde bulungi nnyo. N'ababiri basobola okwebakako nga bwe mukimanyi. Obeera n'entebe mu nnyumba nga kulina kwebakako muntu omu. Naye kati eyo w'ofuna eyo n'ogigula nga kitanda ate nga ntebe, ogimenya bulungi nga bw'ogira n'ekifuuka ekitanda, ne beebaka abaana oba omugenyi ne yeebaka. Ajja kgenda akunyumyako nti omusajja alina entebe ate ekiro efuuka kitanda. Bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde obbalaga, omanyi buli kalungi kendaba nkabalaga bannanga bali ku channel yaffe eno Kyayiti. Mutambule n'omulembe. Yiiyo kati efuuse entebe ng'omugenyi atuula ng'ate munywa ka caayi. Mukitegedde ndowooza. Buli kalungi njagala nkabalage. Kemba nsobodde okukola ki? Okulaba. Nammwe njagala mukalabe. Kati entebe ng'eyo njagadde ngibalage. Mukitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.